Qur'ani yaffe gye tusoma ne ibadaati ez'enjawulo. Allahumma amin. Abulukana bitibwa nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim. Ku mulundi ogwayita twatunuulira ku mabadi'u ilmu tajwid, egimu ku misingi gy'omusomo guno oba ebikwatagana ku musomo guno ogwa tajwid. Olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kulaba shuruutul qiraa'ati as-sahiha. Shuruutul qiraa'ati as-sahiha, obulombolombo bwonna obufuga ensoma entuufu. Obulombolombo obufuga ensoma entuufu. Obulombolombo obufuga ensoma entuufu. يقول إمام ابن جزري رحمه الله في منظومته الطيبة النشر. إمام ابن جزري رحمه الله أتقام منظومة ومن طيبة النشر أقامتي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. Bigambo ebyo betugenda okubeera nga tutambulirako mu mpaji oba mu bulombolombo obufuga ensoma yonna yonna eya Qur'ani entuufu. Ensoma yonna eya Qur'ani wovaayo n'otugamba nti nze ensoma bweti tugitunuulira ne buno obulombolombo. We butuukirira bulombolombo buli busatu, we butuukirira bonna obulombolombo obwo busatu nga tumanya nti ensoma eyo tugikakasaako okubeera entuufu. We bugaana okubeera nga butuukirira ensoma eyo mwana wattu tugissa ebbali. من الأبيات السابقة يتبين لنا أن للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان. mu buyimba bwaffe oba mu bunyiriri bwaffe bwe tusomye ebigambo bya Imam Ibn Jazari rahimahullah byatontoma mu kitabo kye ba manvuma ye eyitibwa at-Tayyiba an-Nashr, bitulaga ebigambo ebyo nti ensoma za Qur'ani zonna oba Qur'ani yonna oba ensoma yonna eteekeddwa okubeera n'empaji ezifuga okubeera nga ntuufu. Mpaji ziri ssatu. Empaji ziri ssatu ezifuga ensoma yonna okubeera nga tugiramulako nti ensoma eyo ntuufu oba ntegereka. Esooka muwafaqatu al-lughatu al-arabiyya walau biwajhi. Esookera ddala Imam kye yagamba fakullu ma waafaqa wajha nahwi. Muwafaqatu al-lughatu al-arabiyya, ensoma eyo erina okubeera nga ekwatagana n'olulimi oluwarabu olutuufu. Tojja n'osoma ensoma ng'osomera mu lulimi lwewammwe oba oluwarabu olutaliiyo n'ogamba nti osoma Qur'ani. Qur'ani erina okuba nga ekwatagana oba ensoma eyo gy'osoma erina okubeera nga ekwatagana n'olulimi oluwarabu. Walau biwajhi, newemba nga bayawukana mu nsoma mu kigambo ekyo ky'osomye mu nnamula naye nga mulimu ate abakikkiriza oba ntegereka. Walau biwajhi tujja kulaba tugamba nti fala budda an tuwafiqa al-qira'atu wajhan mashhuran wa mu'taddan bihi 'inda an-nuhah. Tugamba nti ensoma yonna yonna eya Qur'an eteekeddwa okubeera nga ewaafaka oba eteekeddwa okubeera nga ekwatagana n'olulimi oluwarabu oba ntegereka. Ensoma yonna yonna eya Qur'an erina okubeera nga ekwatagana n'ezimu ku mbeera z'olulimi oluwarabu olutuufu. Bannannyini lulimi bannuha bannannyini luwarabu oba lughatul arabiyya olulimi olwo oluwarabu ze beegattirangako sawa kana afsahun aw fasiha. Oluwarabu ne olubanga yani luli super tatuyite super. Oluwarabu lwennyini luli olukuli konko aw fasiha obanga luli awo naye nga oluwarabu olwo luli konko obanga teluli konko nnyo naye ngaera kisigala luwarabu lwennyini. Mujamma'an alayhi am mukhtalifan, newakubadde balwegatirako abamanyi b'olulimi oluwarabu oba tebalwegatirako babayawukana. La yadurru mithluhu
ekyo tekirina buzibu okubanga balwegattirako oba bayawukana abamu ne beegattirako abamu ne bategattira, tekirina buzibu. Ekikulu kubeera nga weeruli lutuufu. idha kanat alqira'atu mimma sha'a wa dha'a wa talaqqathu al-a'immatu bil isnad sahih, tekirina buzibu okubeera nga wajehu eyo oba embeera eyo olulimi olwo Oluwarabu mu kigambo ekyo mwosomye abamanyi bakyawukanako oba bakikkiriza, kasita kibeera nga ba imma baffe abasomi ba Qur'ani baffe bakisoma ku nsibuko etuufu, tekirina buzibu. Wadhalika li anna alqira'a sunna, awo no tukifunamu ne tugamba nti Qur'ani ensoma yonna yonna gy'osoma qira'a sunna. Kije tutegeeza sunna muttaba'an, ebe ina okubeera nga erina gy'eva olulimi Oluwarabu olutuufu, la ta'tamidu ala afsha'i fi lugha wala al-aqyasi fi al-arabiyya. Si kwogera bwogezi n'osoma Qur'ani ng'olulimi Oluwarabu lw'osoma olulimi lufu, oba nolowooza nti ensoma eyo gy'osomera Qur'ani oli mu kugereegeranya mu lulimi Luwarabu, nti nogeregeranya kino kyagala okufaanagana bwe kiti, kino kyagala okufaanagana, byonna tebiriiyo. Wa innama ta'tamidu, wabula Qur'ani ensoma yonna gy'osoma eteekeddwa okubeera ng'ezimbiddwa ala al-athbati fi al-athari wal-asahhu fi an-naqli war-riwaya, nga byosoma bituufu binywevu, ensoma eyo olulimi Oluwarabu lunywevu mu yo, nabwe kityo ne ku ntambula yayo ensoma eyo yagisomako riwaya, ensoma eyo gy'osoma eyo nga ntuufu oba ategereka mu mbeera y'okutambula okutuukako nga sheekhe wo bwe yagisomako, nga sheekhe wo gwe wagisomako nga naye yagisomako sheekhe we mu butuufu bwayo, ne sheekhe oyo n'abeera nga bwetyo paka ku Rasulu sallallahu alaihi wasallam, oba kategereka bulungi. Nabwe kityo tugamba obumu ku bulombolombo obusatu obufuga ensoma ya Qur'ani okubeera nga ntuufu, akasookera ddala okubeera nga ensoma eyo gy'osoma ekwatagana n'olulimi Oluwarabu olutuufu. Embeera ey'okubiri oba akalombolombo ak'okubiri, muwafaqatu rasmi ahadi al-masahif al-Uthmaniyya walaw ihtimalan. Qala al-imam Ibn Jazari rahimahullah, ensonga ey'okubiri akalombolombo ak'okubiri, ensoma eyo erina okubeera ng'ekwatagana n'emu ku mpandiika y'amasahifu agawandiikibwa Uthman, n'emu ku mpandiika ya Qur'an ezawandiikibwa mu mpandiika ya Uthmani, kubanga fenna tusoma Qur'ani ala rasmi al-Uthmani, naye rasmi al-Uthmani mwalimu amasahifu ag'enjawulo, oba tegereka mwalimu amasahifu ag'enjawulo. Masahifu wenjogera amasahifu mbategeeza ekitabo ekiwandiikibwamu Qur'an, ebyo ebiwandiikibwamu Qur'an, ebitabo byali bingi ebiwandiikibwamu Qur'an naye nga byonna biri ku rasmi yani ku mpandiika yani ya Uthmani, oba tegereka. Naam, walaw ihtimala, tujja kulaba walaw ihtimala yani au taqdiran, wadde kugereegeranya tugenda kulaba. Qala al-imam Ibn Jazari rahimahullah, wetuba tunyonnyola ekigambo ekyo kyetwogedde nti ensoma yonna yonna eteekeddwa kubeera ng'ekwatagana ng'ekwatagana kwemu ku Qur'ani ezo ezawandiikibwa mu mpandiika ya Uthmani. Imam Ibn Jazari rahimahullah agamba wanani, yani tutegeeza nti bimuwafaqati ahadi al-masahif, okubeera nga Qur'ani eyo ekwatagana n'emu ku mpandiika za Qur'ani ezawandiikibwa oba ng'ekwatagana emu ku Qur'ani ezo ezawandiikibwa mu mpandiika ya Uthmani. Agamba ma kana thabitan fi ba'diha, kyetegeeza nakyo nti okubeera nga mu Qur'ani oba mu bimu mu bitabo ebyawandiikibwa mu Qur'ani mu mpandiika ya Uthmani, okubeera nga ebimu mu bitabo ebyo mulimu ekigambo ekyo ky'osomye, oba kitegereka nti ebitabo byawandiikibwa empandiika eriemu ya Uthmani naye byawandiikibwa nga bingi, oba ategereka Uthmani naye byawandiikibwa nga bitya bingi, oba ategereka ne babisindika mu amsari ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo oba mu nsi ez'enjawulo. Kakati ensoma eyo gy'oba osomye eteekeddwa okubeera ng'erimuko mu ebyo ebimu ku bitabo ebyawandiikibwa mu mpandiika ya Uthmani, oba ategereka ka qiraati Ibn Amir, nga mu nsoma ya Ibn Amiri qaalu ittakhadha Allahu walada,
ekigambo Allah mwagamba mu suratul Baqara aya 10:16 Allah agamba qalu takhadha Allahu walada. Musoma ya Ibn Amir bighairi waw. Musoma ya Hafs tugamba waqalu tutekawo waw ku ntandikwa ya aya eyo. Naye musoma ya Ibn Amir tugamba qalu. Obategereka biziyadati al-ya'i fil tujawo waw. Musoma ya Ibn Amir elamu aya endala Allah wagamba wa bizubri wa bil kitabil munir biziyadati al-ba'i fil ismaini mukongerako ba'u bizubri wa bil kitabi musuratu Ali Imran mu qira'atu ya Imam Hisham tongerako wa bizubri wa bil kitabi al-munir wa nahwu dhalika nabifanagana bwe bityo fa inna dhalika thabitun ebyo mazimaddala ebigambo ebyo qalu takhadha oba wa qalu nga kongeddwako waawu wa bizubri wa bil kitabi nga mwongeddwamu ba'u ne zibba'u ku bizubri ne bikitabi nga zongeddwamu byonna byakakata fil mashafi ash-shamiyyi mu mashafi oba mu bitabo ebyawandikibwa mu Qur'ani ebyatwalibwa eshami. Oba tegere amakulu ebitabo ebyawandikibwa ne bisindikibwa eshami byali biwandikibwamu wa qalu takhadha Allahu walada. Byali biwandikibwamu qalu takhadha Allahu walada nga tekuli waaw. Wa bizubri wa bil kitabi al-munir mu suratu Ali Imran aya 10:8 wa bizubri wa bil kitabi al-munir mumpandika oba mbitabe byasindikibwa eshami chovula baje mu nsoma ya imamu ani Ibn Amir twongeramu ebigambo ebyo olw'ensonga byo byalimu kyekitugambye nti mu bitabo ate byasindikibwa ewalala ng'Ekuufa oba oyinza osingana nga tebikola ki tebirimu ebigambo temulimu waawu naye ate mulinga byawandikibwamu waawu. Awo tugambira nti ensoma gy'osoma yonna eteekeddwa okuba nga efaanaganya oba nga ekwataganya ku bimu ku bitabo oba ku mpandiika tugambe ebimu ku bitabo ebyawandikibwa mu mpandiika yani ya Uthman. Tutegeeza twogera ku bitabo tutegeeza Qur'ani ey'ekitiibwa. Naam. فإن ذا نبوشتو وكقراءة ابن كثير إليه تقول بلا كيتي لا تلينغا ونالا من سمايا إمام ابن كثير رحمه الله من سورة التوبة الله وقام جنات تجري تحتها الأنهار يا ابن كثير يا قام من تحتها الأنهار أيونغ لكم من تحتي إمام ابن كثير أتبعنا بلا بول بقى من تحتها bote baongera ko tahta baka jannati tajri tahtaha al-anhar. Naye Imam Ibn Kathir agamba min tahti al-anhar. Kitegeza min tahti al-anhar mu masahifi agawandikibwa ne gasindikibwa Mekka kuba Imam Ibn Kathir yali Makki agasindikibwa Mekka. Kitegeza ekigambo ekyo kyali kikoze eki kiwandikibwa ate masahifu agamu kyali kigambo ekyo kikoze eki tekiwandikibwa. Oba tegerika naye ng'empandika yonna yani ya Uthmani era nga Qur'ani yonna yajibwa kumbaka sallallahu alayhi wasallam ila ghairi dhalika min mawadi' kathiratin fil Qur'ani nebifo ebirala bingi nnyo mu Qur'ani ey'ekitiibwa ikhtalafat fihi al-masahif oba ikhtalafat al-masahifu fiha masahifu oba empandika ya Qur'ani ebitabo bya Qur'ani byajja byawukana bikyukakyuka mu mpandika oba mu bigambo ebimu. Fawaradat alqira'atu an a'immatin tilka al-amsari ala mawafaqat mashafihim. Namekito ne bajja ne basomesa Qur'ani ba imma baffe abasomesa baffe aba Qur'ani ne balina nga bagisomesa mu bitundu ebyo ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo okusinziira ku bitabo byabwe bye babasindikira ebyali mu Qur'ani ey'ekitiibwa. فلو لم يكن ذلك من شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجتمع عليه. نبغيش نتوغامبا senga mu masahifu ago agawandikibwa masahifu wenjogera masahifu mutegeeza ebitabo ebiwandikibwa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Senga ebitabo ebyo ebyawandikibwamu oba ebiwandiiko ebyo byandikibwa mu Qur'ani byali tebikwatagana na mpandika ya rasmul Uthmani
eyegattibwako abamanyi bonna abangi ne bagamba nti rasmul uthmani yentuufu gye tulina okusomera mu Qur'an, twandigambye nti ensoma eyo gy'osoma nfu. Olw'ensonga lwaki? Olw'ensonga teri rasmu kwegamba tekwataganidde ku rasmu al uthmani. Oba tegereka bulungi? Naam. Walau ihtimalan, mu kigambo kyaffe kyetwayongeddeko ne tugamba nti walau ihtimala, yani ensoma yonna yonna gy'osoma mu Qur'ani erina okubeera nga ekwatagana emu ku masahifi oba emu ku bitabo ebyo ebyawandikibwa wenjogera ku bitabo otegeeza Qur'ani eyawandika emu ku Qur'ani ezo ezawandikibwa mu bitabo oba mu bitabo ebyawandikibwa mu Qur'ani mu mpandiika eya Uthmani. Ne tugamba nti walau ihtimalan, newankubadde nga tugereegeranyiza bugereegeranya ensoma eyo. Kyava agamba nti wa qawluna ba'da dhalik, ekigambo kyaffe kitwayogedde oluvannyuma ne tugamba nti walau ihtimala na'ni bihi, tutegeeza nti ma yuwafiqu rasam, ensoma eyo eteekeddwa okubeera nga ekwatagana n'empandiika eya Uthmani, walau taqdiran, newatuba tugereegeranyiza bugereegeranya. Oba tegereka idh muwafaqatu rasmi qad takunu tahqiqan, olw'ensonga nti bwe tuba twogera mu kubeera nga ensoma bwe tuba twogera mu mbeera nti ensoma gy'osoma yonna Qur'ani eteekeddwa okubeera nga ekwatagana n'empandiika ya Uthmani, qad takunu tahqiqan, ekyo kisobola okubeera nga kiri haqiqa, kwegamba ng'ensoma yennyini bye twogerako obiraba byawandikibwira ddala. Wa qad yuwafaqu ba'du alqira'ati rasmi agamba nti wa hiya almuwafaqatu sariha, okubeera nga eri haqiqa kwe kubeera nga kyetusoma mu Qur'ani nawe kirabira ddala nga bakiwandiika ddala mu bitabo biri byetwogeddeko ebya mu mpandiika eya Uthmani. Wa qad takunu taqdiran, naye kisobola okubeera nga ate tugereegeranyiza bugereegeranya. Wa hiya almuwafaqatu ihtimala, ekyo kyetwayise muwafaqatu ihtimala. Wa qad yuwafiqu ba'du alqira'ati arrasma tahqiqan wa yuwafiqu ba'duhu taqdira. Ebitabo ebyawandikibwa mu Qur'ani masahifu gasobola okubeera nga ensoma gy'osomye eyo efaanaganya ddala nga obawandiika nga tetuzze mu kugereegeranya oba ne tugereegeranya bugereegeranya, byonna bituufu. Ekyokulabirako mu kugereegeranya ekigambo maliki yawmiddin mu suratul Fatiha aya eyokusatu, fa innahu tuktabu bighayri alf, watuna mu Qur'ani mu suratul Fatiha ojja kulaba nga bakiwandiika nga tekuli alif, nga kiri maliki yawmiddin yempandiika. Fa innahu tuktabu bighayri alifin, bakiwandiika nga tekuli alifu. Fi jami'i almasahif, mu bitabo byonna ebyawandikibwa mu mpandiika ya Uthmani. Fa qira'atu alhadfi, naye mu nsoma eri eyogamba maliki yawmiddin tahtamiluhu tahqiqan, eyo yo tugamba nti yeri haqiqa olw'ensonga kyekyawandikibwa nga tewali alifu, maliki yawmiddin. Naye ate mu nsoma esoma nga tuteekako alifu ne tugamba maliki, yo tugamba tahtamiluhu taqdira, yo tuba tugereegeranyiza bugereegeranye olw'ensonga nti alifu tebagiwandiikawo. Oba kitegereka bulungi? Naam. Akalombolombo akokusatu akasembayo akatulaga oba akakakasa nti ensoma eyo eya Qur'ani gy'osoma ntuufu, sihhatul isnadi, akajegere k'ensoma eyo kateekeddwa okubeera nga katuufu. Wenjogera akajegere ntegeeza nti ensibuko n'entambula y'ensoma eyo gy'osoma okutuukako okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam paka kugwe gwagisoma essaawa eno, nga akajegere ako oba oluwuzi olwo olukuyunga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam lonna luki lutuufu. Alqira'atu alqur'aniyatu allati sahhat asaniduha, ensoma za Qur'ani ezo entuufu akajegere kaazo oba ensibuko yaazo, wa yuqra'u biha alyawm, n'essaawa yakakati olwaleero nga zisomebwa era ziyigirizibwa. Wa qad wasaltana bimutawatirat, naffe nga zatutuukako nga nywevu bulungi nnyo bihamdillah,
وأنواع الإجازات القرآنية المتاحة في عصرنا إجازات وبا إجازة زتفنا إجازة ويكبين ومنت ومكرزة ووركسا oluweebwa omuntu yenna yenna omusomi wa Qur'ani okubeera nga asomesa Qur'ani amakulu aba amaze okubeera nga afuna olukusa okuva eri omusomesa we okubeera nga naye amuwa chance okubeera nga aweereza ekitabo kya Allah kita ijaza omuntu kasita kuwa shekhe kasita kuwa ijaza abakuwadde olukusa ijaz yani yajuzu laka okubeera nga osomesa Qur'ani olw'ensonga abakuwadde olujegero olwo lwe yasomako naye okuva ddala ku shekhe we ne shekhe we gwe yasomako okutuukira ddala ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nabwekyo mu mbeera eyo tujjamu bino wammanga ekisookera ddala al-ijazatu bil-Qur'an al-Karim bi riwayati Hafsi an Asim min tariq ash-Shatibiyya waliwo ijaza eweebwa omuntu yenna yenna ijaza eyo eya Imamu Hafsi eyajja ku Asim tugamba riwayatu Hafsi ensoma ya Hafsi gye yajja ku Asimu min tariq ash-Shatibiyya naye nga tujijja mu Shatibiyya ensoma eyo tugamba wa hiya riwayatu allati yaqra'u biha jullu al-alami al-islamiyyi al-yawm ensoma eyo eya Imamu Hafsi an Asim yensoma ekyasinza okubeera nga esomebwa nnyo mu nsi ebitundutundu bingi nnyo mu nsi ensoma eya Imamu Hafsi yemanyikiddwa yesomwa wa tariqu al-mashhura era nekkubo erimanyikiddwa mwe tujijja butya bwe tugisoma tujijja mu tariqa Imamu Shatibi liyatuteekerawo rahimahullah imamu oyo Imamu Shatibi yafa omwaka ogw'ebitaano kyenda imamu oyo yafa omwaka 509 oba tegereka era ensoma eyo bwe tugisoma yagiwandiika mu kitabo kye ekiyitibwa Manzumatu Shatibiyya ekyatumibwa Hirzul Amani wa Wajhatani nam era n'abeera nga yalembekamu mu kitabo kye Al-Qira'atu as-Sab'a oba tegereka Al-Qira'atu as-Sab'a ensoma za Qur'ani oba butya bwe tusoma ensoma za Qur'ani omusanvu wa rawahu al-Imam Hafsi bin Sulaiman ensoma eyo eya Imamu Hafsi Imamu Hafsi yagisoma Imamu Hafsi oyo nyini al-Kufiyu imamu yali ava Kufa yafa omwaka Imamu Hafsi yafa omwaka gwa 17 oluvannyuma lw'okusenkako mbaka sallama era nga Imamu Hafsi yagisoma ku an sheikhihi Asim yagisoma ku sheikhe we Asimu abi an-Najud nam oyo abi Asimu yafa omwaka gwa 27 oluvannyuma lw'okusenkako mbaka sallama era nga naye ani Asim yagisoma ku Abi Abdirrahman as-Sulami ekyokulaga nti akajegere kano kagenda kava ku shekhe ono yasoma ensoma eyo n'agenda n'agisoma kwoli noli n'agisoma tulina okutuukira ddala ku mbaka sallam katunuulira ensoma ya Imamu Hafsi nti Imamu Hafsi yasoma ku Asimu ye yagisoma kwani yagisoma ku Sulami rahimahullah era imamu oyo as-Sulami imamu eyafa omwaka gwali gwa 7 mwaka gwa 7 imamu oyo oluvannyuma lw'okusenguka kwa mbaka sallama yafa naye qara as-Sulami rahimahullah yasoma ala 5 min sadatina as-sahaba yasoma kuba sahaba batano ridwanullahi alayhim wa arda wa hum era be bano basahaba Sulami be yasomako tugambe Sulami ono ye yasomesa Asimu ate Asimu nasomesa Hafsi ensoma ya Hafsi je tusomamu esawa ya kakati basahaba abasomesa ridwanullahi alayhim abasomesa imamu ono as-Sulami mwemuli Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mwemuli Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mwemuli Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mwemuli Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mwemuli ne Zaid ibn Thabit al-Ansari radiyallahu anhu obategereka ngabe basahaba bali batano aba imamu as-Salami
rahimahullah be yasomako ngambye mwe mulimu Abdullah ibn Mas'ud, mulimu Uthman ibn Affan, mulimu Ali ibn Abi Talib, mulimu Ubay ibn Ka'b, mulimu Zaid ibn Thabit. Bonna as-Salami yabasomako. Wa hum qara'u ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ngata abasahaba batano betwogeddeko besoma bajijja ku mubaka sallallahu alaihi wasallama Muhammadun bin Abdillah, Muhammadi mutabani wa budala. Naam, alayhi salatu wassalam. Ijaza edala jetulina okutunubera nga tutunulirako al-ijazatu bil Qur'an al-Karim bi riwayati Hafsi an Asim min tariq at-Tayyiba an-Nashri. Ye ijaza omuntu okubeera nga bamuwa okukkiriza mu kusomesa Qur'an oba akajegerako ak'ensoma ya Imamu Hafsi an Asim, naye nga tujijja ensoma eyo tujijja min tariqi at-Tayyiba an-Nashri, nga tujijja min tariqi ash-Shatibiyya wabula min tariqi at-Tayyiba an-Nashri. وذلك نبشتو لمن أجيز سابقا بحفظ من طريق الشاطبية omuntu yenna asoma ne babeera nga bamukakasa mu nsoma ye eyo gy'aba asome eya Hafsi min tariqi ng'akozesezza ekkubo lya Shatibiya, nam lyetusomeramu abangi, we bakukkiriza omusomesa awo n'agamba nti kati ofuse mukugu mu yo mu nsoma eyo n'akuwa ijaza. Wa arada ate n'obeera nga gwe kennyininyini oyagadde ayatawassaa fi hadhihi riwaya okubeera nga weeyongera okumanya ensoma ya Hafsi, okubeera nga ogaziwa mu yo, fayaqra bikulli turuqi allati wasaltana minha, awo n'ogenda n'oyongeramu amakuba amalala gonna amatuufu agatutuukako mu butuufu bwago. Amakuba ago gali 54 54 tariqan agali min tariqi at-Tayyiba, amakuba ago getusomeramu ensoma ya Hafsi min tariqi at-Tayyiba gali ameka 54. Wa yakunu dhalika bil itba'i ala at-turuq as-sabiqati wa ma'rifatu muhtawa min al-khilaf. Nga naye amakuba ago gonna era gakwatagana ne gali amakuba agasooka Imamu Shatibiya geyayogera mu Shatibiya, naye min tariqi at-Tayyiba yayongeramu bwongezi n'okubeera nga omanya enjawukana wakati w'amakuba ago. ثم بقراءة المصحف الشريف كاملة من حفظه ما يحتوي تلك الطرق. osoma amakuba ago omala ogasoma engeri gye gaawukanamu, then n'obeera nga osoma Qur'ani yonna ku sheekhe oyo n'abeera nga akusomesa Qur'ani mu makubo ago gonna gonna woba omaze okubeera nga ogategeera engeri gye gaawukanamu. Wadhalika ala yadi, naye okusomera kwani ani alina okusomesa? Ala yadi ustadhin mujazin biha bilisnadi almuttasili ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ani alina okubeera nga akusomesa, olina okubeera nga osomera ku musomesa, omusomesa oyo omukugu eyasomesebwa n'abeera nga akkirizibwa okubeera nga asomesa ensoma eyo okuviira ddala ku mubaka sallallahu alayhi wasallam. Ijaza endala al-ijazatu bil Qur'an al-Karim bil qira'at al-10 min tariq ash-Shatibiyya wad-Durra. Basobola okuwa ijaza, twayogedde ku ijaza ne tugamba ijaza kwe kubeera nga okkirizibwa, oli ne bakuwa certificate ng'ekulaga oba akatabo nga kakulaga nti okkirizibwa okusomesa ensoma ezo z'olina okusomesa oba z'osomesa, nti okkirizibwa okubeera nga okola ki, ozisomesa okuva eri sheekhe wo, ng'ate ne sheekhe wo naye nga yakkirizibwa sheekhe we, ate nga ne sheekhe we yakkirizibwa sheekhe we, bwe tutyo paka ku maka sallallahu alaihi wasallam. Naam, ne bakukkiriza okubeera nga osomesa ensoma 10 okuva min tariqi Shatibiya, mu kkubo lya Shatibiya. Shatibiya lyateekerawo embeera Shatibiya mwe yateekeramu mu engeri gye tusomeramu ensoma 7 wa Durra n'ensoma 3 mu Durra. Wadhalika liman atqana riwayatu Hafsi, ekyo kiri eri oyo yakuguka mu nsoma ya Hafsi. Wa arada an yuallima bilqiraati wa yurada an yulamma bilqiraati alqur'aniyati al-ukhra, n'ayagala yeeyongere kuba Qur'ani eno yeewuunyisa. Era abasoma Qur'an ne mulowooza ati
nze nakwata Qur'ani namala wallahi tulina kye wamala Qur'ani yani subhanallah buli wogisoma weyongera okumanya buli wogisoma weyongera okumanya ebipya yebikula gyoli so irimu ya Qur'ani ngazi nnyo toddangaawo nogaa nti nze namala nasoma Qur'ani alhamdulillah toyina kye wamala sheikh omuntu yenna ayina amaze okubeera nga asoma ensoma ya hafsi n'akuguka mu yo ate n'ayagala okweyongerayo okubeera nga agaziwa mu nsoma za Qur'ani ez'enjawulo akwata shatubiya bulungi n'agikwata mu mutwe hiruzul amani wa wajha tahani eyina baiti oba ennyiriri oba eyina zi baiti tugambe sentence kale oba simanyi baiti ngeri jinyiza kivunulamu mu Luganda obunyiriri oba zi emigo bagiyita mugo nam eyina emigo 100 100 1,703 fi lqiraati 7 al-imam Shatibiya naye nga ezo byonna 10 zabiyati ezo 10 1,703 zonna nga zogera ku nsoma za Qur'ani mmeka 7 era imam Shatibi rahimahullah yabeeranga azitekerawo deni okwate ne durra nobeeranga okwata ne durra yo erimu zabiyati bibiri abiyati bibiri ana oba biri mwana nam bibiri mwana eza Imam Ibn Jazari rahimahullah nam Imam Ibn Jazari rahimahullah yafa omwaka ogwa lunana 33 Imam Ibn Jazari rahimahullah we mwaka gwe yafiiramu wayafahamu al usul nobeeranga obisoma notegeera usulu emisingi gy'ensoma ezo nobeeranga ozitegeera bulungi nogenda nosoma ng'ate osomera ku musomesa omukugu mu nsoma ezo naye eyabeeranga azikuguka nosoma emu ku emu nozimalako then nomala nogatta nokola jamu zonna nobeeranga akuwa ijaza ijaza endala kwe kubeeranga esemberayo ddala ijaza esemberayo ddala mu Qur'an ye ijaza bil Qur'an al-Karim bi qiraati al-10 min tariq at-tayyiba an-nashri kwe kubeeranga bakuwa ijaza mu nsoma za Qur'ani 10 zetuyita al-kubra ziri tuzita sughra eza min tariq ash-Shatibiya ne-durra ate zino tuziyita al-kubra eziri min tariq at-tayyiba an-nashri ijaza yensoma za Qur'ani 10 enkulu ekobatuziite 10 enkulu min tariqi yani al-kubra min tariqi at-tayyiba nam eziri min tariqi at-tayyiba nam wa hiya shahadatun ulya ye shahada oba certificate omuntu gyayinza okubeera nga afuna omusomi wa Qur'ani esembayo okubeera waggulu ennyo era nga eri mu qiraati al-10 ezo qiraati 10 min alf tariqin laha min alf tariqin laha zina tariqi oba engeri mwe tusomera mu Qur'ani ziri 10 bweddu ziri mu tariqi 10 bweddu nabategereka nsoma ezo nazama al-Imam Ibn Jazari rahimahullah Imam Ibn Jazari rahimahullah yaziteekerawo nabeeranga amakuba ago tariqi amakuba ago mwe tusomera ensoma ezo ngamye nti ensoma ziri 10 naye ensoma ezo 10 mulimu amakubo 10,000 oba ntegereka 10 bweddu era Imam Ibn Jazari rahimahullah yagatekerawo fi qasidati min 1000 baitin min qasidati min 1000 baitin Imam Ibn Jazari rahimahullah yatekerawo obuyimba oba yatekerawo ekitabo nga kirimu 1000 baiti 10 bweddu iya tayyib ekiyitibwa nakibeera nga kituuma oba nga kiyitibwa at-tayyiba an-nashri fi al-qiraat al-10
nabwekityo omusomi wabaga ayagala okubeera nga atuukaawo atandika okusoma n'asoma emwemu oba n'asoma ng'agenda asoma ensoma emwemu ng'asoma nezituruku zetugambye olukumi ng'agenda asoma mpolampola ku musomesa we omukugu ayina ijaaza mu nsoma ezo n'abeera ng'asoma mpolampola then n'amala n'agatta ensoma ezo zonna n'abeera ng'asoma omulundi gumu Qur'ani n'agisoma yonna n'abeera nga agimalako. Era wahiya ala ma yujadu lyawm, ensoma ezo bw'ozimalako bwe tugambira nti oyo ye masha Allah kafuliyu atuuse ddala waggulu wa Qur'ani. Era lyeddaala erisembera ddala okubeera waggulu olwaleero mu nsoma zaffe zetugamba al mutawatir entuufu ddala.